Eggwanga n'ab'enganda ba munnamateeka omukuukutivu eyaliko omulamuzi wa kkooti ensukkulumu wakati w'omwaka 1997 okutuuka 2009 we yawummulira era nga yali ssaabawolereza wa gavumenti kati omugenzi George Kanyehamba bakedde mu kiyongobero olw'okufuna amawulire g'okufa kwe ng'afiiridde mu ddwaliro ery'e Nakasero. Omulamuzi ono amanyikiddwanga ennyo ng'omu ku bantu abawoma omutwe mu kubaga ssemateeka w'eggwanga mu mwaka gwa 1995 ate ng'abadde musaale mu kumugondera n'okuteeka amateeka mu nkola. Mu kuwayaamu n'abamu ku babaka ba paalamenti okuli omubaka Mathias Mpuuga wa Nnyendo Mukungwe, Kiyaga Hillary wa Mawokota Mambuka ne Yusufu Nsibambi wa Mawokota Maserengeta balaze okunyolwa olw'okufa kwe. Kitano ddala okukira omulamuzi George Kanyehamba. Omulamuzi George Kanyehamba tasangika be bantu abatono be tulina mu Uganda. Abadde musajja mumanyi awandiise ebitabo abaana be basomye nange nabisoma. Kitalo nnyo ekya Profesa Kanyehamba alwaniridde nnyo eddembe ly'obuntu. Abadde ayagala nnyo ssemateeka okuweebwa ekitiibwa. Kyannaku nnyo nti afudde ng'alwanirira ssemateeka naye ate waafiiridde nti ate ssemateeka ayongedde okulinnyirirwa. Ebirowoozo ebyasiba ssemateeka oyo newankubadde ebimu bye baakola baazuula nga baakola nsobi. Y'omu ku bakola ssemateeka oyo abaatekamu ebirumira naye n'abeera mwetowaze n'akomawo okulaga ensi nti tibyandikoleddwa. Bano batenderezza emirimu gy'aweerezza eri eggwanga lye bwe batyo ne basaba afuuke ekyokulabirako eri abalala. Tujja musaalirwa nnyo naye tusaba abasigaddewo bagezeeko okugobera ebintu by'agamba n'okugobera omukulu ogwo. Naffe tujja gezaako tugobere omukulu gwa Kanyehamba bannayuganda bafune akamwenyumwenyu ku matama. Abakozi baalese tulwana okufuna enkola yagoberera amateeka tuyigireko kulemerako ate n'okulwana bulijjo okulaba nti ekituufu kikolebwa kuba twali aganyulwa mu nkola etambulira mu mateeka ag'ebitege. Ate bo abakulembeze b'ekibiina ky'ebyobufuzi ki People's Front for Freedom PFF okuli ssenkagali waakyo Erias Lukwago, ssaabawandiisi waakyo omubaka Ssemujju Nganda nabo batendereza empeereza ye. Abadde musajja muzungu bagamba ali very assertive nga baba alina kyakola tamagamaga. Yaliko omulamuzi yawandiika ebitabo abaana Makerere basoma naye tumujjukirako ebintu bingi. Kanyehamba ne tinyefuuza be bantu Museveni be yasooka okulonda nga presidential advisor. Omuzira ono mu nsonga za rule of law ne constitutionalism. Kanyehamba acontributinze kinene ku jurisprudence wa Uganda n'owensi yonna. Ebitabo byawandiise tebisomwa Uganda yokka, bisomwa nsi yonna. Abaana basomesezza amateeka bangi nnyo. Bano bagamba nti omuntu yandibadde aweereza eggwanga lye n'okwagala nga temuli kyekubiira era ne bategeeza ng'eggwanga bwe lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi. Kuza ntuli balalu. So abalamuzi nga mukyalina ekiseera mwenna abali mu judiciary muyigire ku ba Kanyehamba, ba Arthur Odel, Patino Mujuni. Eggwanga muliweereze kuba obulamu bwe mulina faana abantu abalala bugere. Kanyehamba okkiriza nti ze legal sage oba kafulu bali ba jurists mu mateeka. So tujja kumusubwa nnyo naye nga tumwebaza okubanga asobodde okuteeka ettafaali ku Uganda eno ku nsonga ya rule of law y'amateeka ne ya justice ku bwenkanya. Omugenzi ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1939 era waafiiridde abadde alina emyaka egiwera ddala 85 ng'ajjukirwa nnyo olw'ensala gye yakola mu musango gw'okulonda bannabyabufuzi bwe baali bawakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni mu mwaka gwa 2006 gye yategeerezanga akalulu ako bwe kaali ak'obukumpanya era okuva yawummula emirimu gye ng'omulamuzi wa kkooti ensukkulumu abadde omulwanizi w'eddembe ly'obuntu n'obwenkanya awamu n'enfuga ya ssemateeka era yakulemberamu akakiiko akaatumibwa Legal Committee akakulemberamu okukola ennongoosereza mu ssemateeka wa Uganda mu mwaka gwa 1995 we tukoledde eggulire lino ng'enteekateeka y'okuziika omugenzi George Kanyehamba tennafulumizibwa. Nze Emmanuel Kenya ku Lwagudde TV agaguddewo ku ssaawa emu.